mwali mwebuuzabuuza annange lumbu yatugamba Nyamutoro mwana wa Museveni mwana wa nnyo kuba walabeko tata Nyamutoro baba mamwe walabeko abazadde be kati kankugambe Museveni sali musale ne banne balunza abaana baabwe mu famire ez'enjawulo n'ebitundu eby'enjawulo n'amannya n'abatuuma ag'enjawulo sali musale Museveni ne banne bonna balunza mulooza okulunza ente mukimanyi okulunza embuzi kati Museveni ne sali musale ne banne bonna balunza abaana baabwe abeekyama bye bazaala n'abatuuma amannya ag'ekitundu ekyo n'abaana abazadde bennyini baga nti ne muzadde wo ng'omwana siwe omwana wa nyoyo omwana Nyamutoro mwana wa Museveni nkiddamu olwaleero Nyamutoro mwana wa Museveni kati wulira bwe nkusomedde kiri ekya mortgage nti eggwanga balitunda wulira ono yampandikidde yabadde mu meeting mwe munaamanya ebisigadde ffe tetwagala kumanya. Hello teacher, how are you sir? Today, that is yesterday, I convened a press conference where the Minister of Energy and Mineral Development, MEMD of Uganda, recently signed a memorandum of understanding. No problem, kanjize bulungi nnyo gye basomere eggwanga bali mortgaging to the extent mineral resources zonna bazitunda nga tebategezezaako parliament knows nothing about the mortgage of our country. Ladies and gentlemen, I'm here to inform the international community, including the all embassies in Uganda, plus politicians, religious leaders in Uganda, including politicians, that our country, Uganda, was mortgaged to foreigners. And the people responsible for mortgaging our country, led by Museveni, his son Muhoozi Kainerugaba, his young brother Salim Saleh, and Janet Kataha Museveni, the wife to Museveni. The reason as to why they are doing that, because they seek protection from the developing countries. And in return, they are allowed to commit crimes against humanity without being tried or questioned about their crimes on Ugandans. So I'm here to inform the international community that whatever you see take place in Uganda is well known, but due to the fact that Museveni is a dictator and is not a Ugandan, he is protected by some development countries because they gain in mineral resources from Uganda. So he's allowed to commit crimes against humanity in protection by those countries. That's why in these ongoing campaigns, they're going to block Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu AK Bobby Wine from going in different parts of the country because he will expose the tactic games of the state, because there are different foreign companies and foreign nations who are exploring our country without the notice of the parliament and without the notice of Ugandans at large. So I'm going to read this message to the public. Ono muntu yangabiwati yampandikira ngamba, hello teacher, how are you sir? Today I covered a press conference where the Minister of Energy and Mineral Development of Uganda recently signed a memorandum of understanding with the Geological Survey of Slovenia, but to improve Uganda minerals exploration and resources management. Nyamutoro, Museveni's government signed an agreement with Slovenia. It is a partnership to manage our natural mineral resources. Minerals today, the minerals today and at K Hotel in Tebe. Imagine they planned all things, but Ugandans are not benefiting. So, if this information may be helpful, please inform Ugandans. Mwana wa Museveni Nyamutoro yabadde mu hotel gye bayita K Hotel Entebbe n'asayininga endagaano y'ebyobugagga byaffe ebimu nga buwa kampuni gye bayita Geological Survey of Slovenia nga parliament temanyi, teri munnabyabufuzi amanyi, teri muntu yenna amanyi, ye Uganda gye mulimu essaawa zino. Kati bagenda kukola kye bakola kyonna obutasobola kukola ki
obutasobola kukiza Kyagulanyi kutukula mu bitundu ebyo kubanga eggwanga bali mogejinga mukitegedde bulungi. So ezo essimu ze bakuba ziva direct mu bantu be bagambye. So bagenda gezaako okweyambisa poliisi okublockinga president obutatuuka mu bitundu bimu kubanga ajja exposinga. Era ne UPDF egenda kuviirayo ddala mu girabe nga bakola ekintu ekyo. Era ne bategeeza president nti abeere ng'akimanyi nti bagenda mukkiriza kutuuka areas ezimu eziri rich in minerals. Mbokubanga ajja kudiscovering ebintu bingi nnyo n'emizannyo emikyamu ebiyinza okuleetera bannayuganda okuvaako enviiri ku mutwe nga tebategedde. Muno mwe muli Mubende, Kabale, Bonyoro ne mu West Nile, saako ne mu Nile, saako n'ebitundu ebimu ebyetoolodde Lake Victoria, n'ebitundu ebimu ebyetoolodde Lake Victoria waliyo criminal activities ezigenda mu maaso mu Uganda.